bwe tunaatuuka mu kulonda okujja ku Lwokutaano, akakiiko akategeka ebyokulonda mu NRM kafulumizza enkola eraga engeri eno bwegenda okubeera. Tewali kukwata mu ngalo oba ogwa muno mu kifuba nga bwe batera okukola mu bitundu ebyokulonda, era nga bwe banamala okulonda ne balanga ebivudde mu kulonda teri kuyisa bivulu, kubanga ebivulu ebyo biyinza okufuuka ekuŋŋaana ne zireeta obulabe eri abantu. Kati omuntu ng'amaze okunaaba mu ngalo alina okukebera mu register. Bw'aba nga ali mu register n'agenda mu kifo kisimbibwamu layini n'akuba akalulu. Akalulu akasooka okubibwa kanaaba ka mukyala akiikirira district. Akalulu akanaddako kanaaba ka constituency MP, ayinza okuba nga mukyala oba mwami okusinziira ku kulonda nga bwe kubadde. Naye nga walonderwa abantu abeesimbyewo bajja kubeera ku polling center bo bennyini oba abo be basazdewo okubakiikirira oba ebifaananyi byabwe okubitimba ng'omuntu ategeera nti ono gwe njagala oba ono gwe ngenda okulonda.